Ankomyewo waliwo update gye njagala obbawa. Wanyinazo badde ngamba. Alo. Mukomeewo buto tubenga tusobola okugenda mu maaso. Twagala kulaba nga tufuna way forward ku nsonga ya mwanyinafu ono Nansamba Proscovia. Mu kiseera kino ali mbuzibu. Mudde mukomeewo nga muli bangi nnyo. Twongera okulaba omuwala ono tumutaasiza tutya. Twongera okulaba omuwala ono tumutaasiza tutya. Akatole gattako Abali ku the updates online page. Muddemu mukomeewo tulabe omuwala ono tumutaasiza tutya. Abali ku the updates online page. Waliwo amawulire genninawo. Waliwo bakubidde ku Nigeria. Kansooke mbateereko. Mr. Asoka mateko muganda phone. Mr. Update amanya gange mpitibwa Semakula Rajabo ndi wano South Africa. Musajja mukubidde essimu agikutte naye omusajja mukambwe nnyo agamye nti tamulina naye ng'aboggola nnyo. Naye kitabadde kyetaaga kufuna ku bagenda ku poliisi naye omu Nigeria mukubiddeko bw'ati wanzemu audio ye waggulu manya yakudamba kubanga mukubirako tulabe. Njagala baterako audio yo mu Nigeria. Mpitibwa Semakula Rajabo ndi wano South Africa. Soke malo uliro. Alo. Alo, salamu alaykum. Salamu alaykum atula. Katibu maji. Musajja mukulidde. Omusajja njogedde niyo musajja talina kizibu kyamutuusiza kubanga musajja njogedde naye agamba. Lwaki omuwala oyo ageze ku Facebook n'ayogera kinafunye obuzibu kati musajja n'agala naye aguddewo keesi. Poliisi n'ambuuza okola kwembase. Nemugamba akikola kwembase naye wekisa wange. Agamba akola kwembase gwe abankubira. Muragirire omusango nguggulidde ku poliisi. Kati yagaana n'omuwala amuguddeko keesi okumuwaayiriza nti nayinza ekizibu kyakoze ki kyamutuusizaako. Naye kati ekibanga kiri bwe kityo omusajja nga n'essimu agikwata ate nga aguddewo omusango ku poliisi. Andi kati kitwagala atwala omuwala ku poliisi. Bw'atwala omuwala ku poliisi kituyamba. Bw'atwala omuwala ku poliisi kati kyembadde njagala tubadde tulina ennamba ya omuntu yenna akola ku embasi. N'akubira omusajja. Ab'embasi tebalina makulu muganda nga embasi ya Abu Dhabi nfu nnyo. Kwebali wano balaba ab'embasi. Olowooza tebakwebali wano ku live. Majje abo aba embasi bafu nnyo. N'ekirala ate ekirala kyamalenyala okugamba owulira enga omusajja oyo ate kisaawo abantu bonna bagala gavumenti yawa neyagala abantu bonna baddeyo nobanga oli muvasite ya myaka ebika bo bagala ogula etikiti odde ewamu nobanga bakusigira bonna abasinga bali mu kkomera bagala bwebakukwata bakuteekawo buteesi bagala senye kisaawo kya Majje abuuseeko naye mbadde njagala bbawa ku audio y'omu Nigeria bw'abadde ayogeraganyaako ne mukwano gwaffe. Omu Nigeria ayogera bw'ati ye ku muwala oyo. Kambatereko mu Nigeria. Please my dear, can you give me the address of njagala mbaterako mu Nigeria. Give me the address of Nansamba Prose. Can you give me the address of Nansamba Prose? I didn't see you. Like I'll leave that. Now, what can we do because we want the house? Because we want the house. I don't work again. Work again. I don't like that house. I need that house. Now, what can we do because our sister she's in trouble now? What can we do? Now this lady, she has my passport. Right now, if I'm going long story, I want to go to their office direct. So if I'm going to her. Your number is I think your number is on WhatsApp, eh? Yeah. Okay, so let me call using WhatsApp, eh? Right now, I'll go to somewhere. I'll go to generate my passport in office. If I'm come back, the time will pass out. Okay.
Ndowooza muwulidde Omunigeria adda ayogerako ne muganda waffe olwo abagambye n'abawala abamu teboogera mazima banna ebifaananyi by'omuwala mbi bateereddeyo kino tekiriko naga nti omuwala tayogera mazima omuwala byayogera mazima meereere because ebifaananyi omuwala byatuwadde mwene mubitunulako ne mubiraba musobola okukkiriza omuwala embeera gy'alimu omuwala ono ali mu mbeera mbi that's why omusajja ali arrogant nnyo omusajja ali arrogant nnyo omuwala ono ali mu mbeera mbi nnyo nnyo omuwala ono ali mu mbeera mbi ne katuwulire ka audio kano Okay, you send me location, I am coming. Okay, now I am coming. You send me location, but then Hello? 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 Network ino terikiriya. Waliwo audio no gye bampadde kampulire. Okay, I am coming, no problem. Lazim ala nebga bala paden yana. This time after. And the send location. Hello? Hello? Tusabutegera byayogedde omanyi omusajja ngambye omusindikire location ajje kale ono bwamukubidde amugee musindikira location ajje nane ebyembirisekebwa awuliriza audio eyo. Hello? 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 Bambi toyina network. Musindikire location yajje simanyi amaliriza ensonga zange nani n'oyo omukyala ne muganda wange mbanga ndi kumpya. Hello? Mr. Update. Wangisewo? Kati nze ndi wamani Ashafu ne wano mu Dubai. Omwami ono mukubiddeko. Nze ngeze ndi muwombeefu nnyo ne mukamune nandyetaze njogerako ne sister wange amaze ennaku bbiri nga taliiko. N'amukwasa essimu n'amugamba tok English only. Kati omwana emugamba posi tomanyi naye njaga kubeera nga nkwesituwinga omusajja n'ajjako essimu n'aŋŋamba talk in English only. Ategedde muyinza okwogera Oluganda omuwala n'akunnyonnyola. Ne mugamba posi kyekiriwo kale like okumubuuzaako bulamu bugamba ki n'aŋŋamba gyende mugamba essimu yoyo abaki nga teriiko mu Luzungu n'aŋŋamba essimu baaginjijjako. Ne mugamba ye bosi wo yaali atya mugitambula bulungi n'aŋŋamba ndi fayitwe tuli bwe tutyo. Kati omusajja ne mugamba bambi weebale nnyo okumpa ku sisita wange n'aŋŋamba naye bantu bangi bamukubira kati nze kye mbadde nsaba abantu babeere batono omusajja ono tumukwate mpola pe tucoordinate ng'olunaku tugende ku police oba like Friday kwa Friday endavaawo tugende ku police ng'obudde bwonna tukozesa obukambwe naye tukuba amasimu mangi oyo omukyala akyali emikono gy'omusajja tetumanyi kyagenda mutuusaako naye tulina omukisa akyali mulamu obudde buno. Nange kyekinsanyudde ekyo omusajja ye atidde kati talina kyayinza mumukola. Atidde kati tumukwate mpola batono nnyo tubeere nga tumukubira kimanyi kwe bali bawulira. Tuwakapidde ne Faruku mpuliddewo Melissa naye wetuyinza ocoordinating wa Friday ku makya ne tugenda ku police information yona ne tujanjulayo ne tugenda. Oba omusajja ye kennyini ne bamuyita kwaye agamba redde okubeera ng'agenda ku police. Naye agaanye omwana okwogera mu Luganda agambye English only. Agaanidde ddala njogedde mu Luganda n'asooka n'akutulako omaze ne tudda mu Luzungu nze njagala nkakasa posi gy'ali. Ne twogera mu Luzungu kati omusajja nyamufuula wa mukwano kwakwatisa ku nzemu ne mubuuzaako kulya kawudio kana kawulidde takazzeemu. Ne mwebaza nnyo ne mugamba webale nnyo okumpa ku sisita wange mbadde manyi munnange kikimulwadde n'aŋŋamba okay. Embeera yeeyo gye muwulidde amuganda ffe yayogeddeko naye
naye aganye omuwala okwogera mu Luganda nga manyi bw'anaayogera mu Luganda ajja munnyonnyola byonna ebiriwo naye waliwo badde bagamba nti katukendeze ku masimu omukubira sofa kati ensonga etambudde mulaba mutya naye nga nkakasa kati omuwala oyo bw'abanga badde agenda mutuusaako obuzibu obulala ayinza okuba nga atiddemu nze nga nze bwe ndaba Mr. Update Abawarabu beeno bantu bazzubu nnyo bantu babi nnyo kubanga tasobola kuwa location n'ekirala tosobola kuva n'olopa ku poliisi ngu bakuwuliriza omuntu housemaid be bamu abamukozesa ababakozesa be bamu abo bapoliisi kati ogenda ku poliisi n'olopa oluusi n'osanga olumu olopa wa boosi we wennyini nanti bw'owaayo enamba ne bamukubira ne basanga bamumanyi kati bwe basanga bamumanyi tebajja kuwa location ye nabo bokka tebasobola kugenda bamu bakugamba kimu ngu tutumumanyi kubanga nze ngezezaako emirundi nyingi abaana bangi nanti bwe tusobola tukufuna enamba y'omuwala oyo private namba ye awo tuba tusobola kumufuna kubanga abasinga batusindikirako message ku namba zaabwe then tufuna location zaabwe kati bwe tufuna location zaabwe awo bosi we n'obwaba aganye osobola kweyambisa poliisi kubanga oba omanyi location gyalimu n'okozesa poliisi ey'ekitundu ekirala n'ekola ki n'eba emulumba naye ebiseera ebisinga ojja kulumba n'olumba kubanga bonna abasajja boolaba ababakozesa babosi baabwe baba police officers obasanga bakazi baabwe be bakola mu ofiisi ezo zonna ez'obugenzi naye muganda affe alina ensonga ye idea ye Mr. Update yambe abali kuweereza mukwano mukama kuwa omukisa kakati nga njogera ku nsonga y'oyo muwala Prose babanga bamutute ku poliisi kirungi naye mbadde nsaba bagezaako okukwatagana n'abo abatugambye nti bamutadde ku poliisi batuuke bakakase nti omuwala ali ku poliisi bwekiba kisoboka boogereko naye tebakkiriza kudda waka tebanatugamba nti bamututte ku poliisi wabula omusajja agambye agendagendako ku poliisi omusajja bw'agenda ku poliisi omuwala waffe aba ataasiddwa kyetusinga kikiwala okwetaaga naye waliwo badde bagenda tukendeeze puresha naye nze ndaba omusajja gye tukoma omuteeka ku puresha n'okufa ku muganda waffe okulaba nga amufaako kati waliwo odiyo zino amazanyire odiyo zino Mr. Segirinya okimanyi omusajja ono tekimanyi atadde omuwala ku pisto amugambye arekodinge bu odiyo mbulina wano amugambye arekodinge bu odiyo mbulina wano eno naye odiyo bwamugambye okurekodinga kimanya amutadde ku pisto namugamba yogera bwoti kambu forwarding baganye okutuwa abasibe kyali ku live kanzi bu audio bwamugambye recordinga bubuno mbuulire eat food I sleep hungry it is not true the person who told you all those ones she was lying or a man or girl I don't know because I don't know the person who sent the audio to Baba ulya bwamugambye recordinga muwulirize omuwala amugambye recordinge bu audio wendi mu kuba playingira kati amugambye talk what they told you that I don't eat food I sleep hungry it is not true the person who told you all those ones she was lying or a man or girl I don't know because I don't know the person who sent the audio to Baba again what they told Proscovia your daughter what they told you that they don't give me food I sleep without eating ask your name and everything I'm Proscovia your daughter what they told you that I don't eat food I sleep hungry they are wrong the person who told you he wanted to shock you but they are not true Mr. Segirinya wuliriza bu audio bona abantu babuwuliriza omusajja alabika atadde omuwala ku pisto n'amugamba recording buno bu audio oyogere bwoti n'omuwala ne mwayogera wuyo atali mu mbeera nnungi bannange ndozo muli amutadde ku gani point omanyi amga talk kamuddemu muwulire talk what they told you that I don't eat food I sleep hungry it is not true the person who told you all those ones she was lying or a man or girl I don't know because I don't know the person who sent the audio to Baba
again. Ndoza muwulidde musajja ono tulina kwongera tumuteekeko ttabu tetulina kuzikiza tetulina kuzikiza kyenzudde Mr. Update atadde omuwala ku gun point bannaye Abawarabu amuge tok aduumira muduumire tok kugamba owulira ddala ng'omuwala abambi ali ku gun point kwamutadde amugamba yogera ate omuwala asaana kujjayo bujjo ono simanyi kye tugenda kukola naye omuwala amutadde ku gun point kati wetwogerera Mannaye ebintu nange omwana mulabi naye nze bwe yampiriza emisiri nengezaako okukuba essimu naye essimu eyitamu n'etagikwata kati awo simanyi omuwala bamutadde ku gun point kati mumpa amagezi tukole tutya yeeyo embeera kati eriwo Mr. Update solution gyendabawo eriemu wadde amasimu tugakubye amalowoozi mugawulira nga si malungi amasimu naye solution eriwo emu eyinza otuyamba amangu poliisi eyinza otuyamba tugumikizemu oba olunaku olw'enkya nga wadde agambye poliisi nga bagambye nti bagaddeyo banyuse tubalinde olunaku olw'enkya tubateekeko nnyo pressure olunaku olwaleero tuyinza obutayambibwa amasimu tegagenda omusajja muwulira ng'omuwala ali ku gun point tok nkola yakuboggola buboggozi. Mr. Update, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fekati ezaffe asazeewo tali mu kuzirisiivinga nga wabadde akambuwadde bw'atyo ezaffe asazeewo tali mu kuzirisiivinga nabula bannaye Mukama Katonda ono oba tunaakola kitetumanyi nakumanya atufuulidde ddala abantu abatategeera kwegamba oyogera